Aliani Sikini agobya abantu b'ekibiina kya NRM ku Fangoni era nga mwe muli ne Jennifer Full-Figure obutambi ogenda kubanga okafuna maaso awo Simple K naye akalambidde akumbye kwerima agamba Jennifer Full-Figure w'otampa mwana wange ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokubiri ngenda kutaa ebintu byaffe munnange ebyekyama byonna bye twakola nga ndi naawe embuliri kubanga omanyidde ekimala akatambi wamma ogenda kubanga okeerabirako mu maaso awo Uncle Bebe Cool uno omukyala munnange avuddeyo n'amusiima ate naye oluvannyuma lw'okuwonya omwana we Irene Ntale ali lubuto kw'otadde ne Namukasa Jane munnange bali mbuto ate no zikulidde ddala mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell misu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra ensonga za chose ni Becky munnange tebinaba kugwera nga buno buddo olutawo lugenze mu feezo bakatoba yakusatu era nga babiyingizizaamu ne mukwano gwe yavuddeyo n'ayasanguza ebyama Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga gwe ogobe ku by'okugenda bweru mukwano nga bakulya buli ssente zo kola kintu kimu mukubireko enamba y'essimu eri awo agenda kubanga akusomera edduwa okitegedde ekintu ekyo munnange sigenda kuliisa era nga nkutandise ne Simple K Full-Figure ye yali Simple K naye yamwerira kati n'okuluna zaamaliridde agambye Full-Figure singa tompa mwana wange naye kyebuzibwa Simple K omwana gw'obanja omwagaza ki omwana ogenda kusobola okumulabirira omwana muleka ali mirembe gyewana akula ali kunoonya kubanga tumanyi bulungi omuntu w'okula onoonya famire yo ate yuyo mulenzi Museveni mulenzi mwana wa Full-Figure ne Simple K mulenzi omwana mwesonyiwe naye agambye ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokubiri singa zituuka Full-Figure nga tamuwadde mwana we wakuta ebintu bye baakolanga mu kisenge byebyo amanya n'eddoboozi Simple K mutima gwa Uganda mbalamusizaako mwenna abangoberera ku mikutu egy'enjawulo mbasaba mweyongere musubscribinga no likinga no commenting baganda bamwe mukola kyamaanyi nnyo awatali maanyi gammwe tetusobola tuuka gye twetaaga baganda bange nina obulumi ng'omuntu naye mbadde nsaba olwaleero musoke muwulize omukyalo ono amaloboozi g'omukyalo ono ng'ali musaba alamiriza Simple K kyayagala okubeera musoke mugawulire oluvannyuma tugende mu maaso njagala abeere ku nsi nga mulalu saagala afe njagala abonebona lye n'envunyu kyensobola okugamba njagala acoppoke ate nga tafudde njagala ayite tembo ku nsi kuno ndowooza namwe mugewuliriddeko kati muganda wange webeera nga yeyo embeera yejanjagaliza okubeeramu zisigenda kukkiriza kutuuka kweyo embeera yejanjagalizaamu kulya kasasiro okola ki baganda bange gwalina pulaani gyendi enamba yange eri awo wansi ng'asobola okumpa ku magezi okulaba nga obulamu bwange busobola okyukamu enamba yange nkubira pereza message ku WhatsApp njagiddamu nga yadde bangi musobola n'okugiramu abalabe bange naye nze sitidde ekirala nsobola okukola bw'alina omulimu nkubira kasita obeera ng'olina omulimu gwe nsobola okukola n'ogamba Simple nsobola omuyita n'ankolera n'avaawo n'emitwalo 2 oba 3 bw'agamba nti no Simple K nalabye abakomenti nebagamba Simple K genda okuba omuziki neetaaga sapoti neetaaga okunsapoti ng'obuyimba gye buli bungi naye sisobola omuntu yali atuuseeko mu mbeera ng'eyo ekyamazima ate n'ekirala Full-Figure aleme ebbaliima nti no twakola DNA ku poliisi ekibuye baali bantwala Nakasiru n'eŋŋaana waliwo ne munnamawulire omu oba yali Kalibalo oba yali ani yaliwo nga ŋŋaana basirikale ne banneetoololako n'eŋŋaana ekyamazima Full-Figure bingi bye yeewakanye naye ennaku z'omwezi nga 7 ogwokubiri nsazeewo baganda bange mmwe mugenda ossalawo ngenda kulaga obutambi bwa Full-Figure bwonna nga tuli mu buliri nze naye mulabe bwe kiyiikayiika nga omukwano gukiisira ddala bubi mujja mulaba ng'avuunama ng'aba ne Simple naawe nga mumaliriza nange nekyamumanyi kinywa ebintu bingi nga tumaliriza emizanyo gyaffe ate natalo naawe Simple ng'agonda kyatasobola kwogera kati obutambi bwonna ngenda bubalaga mujja laba Full-Figure bwafaanana omubiri wabula okubalaga mwegenda sooka abakomenti nga banasinga okukomentinga nga mugamba mbulage nsaba basenga bakojja nomuba mwogera ku nsonga eno nammwe komenti ezinasinga obungi oba nkubira ku WhatsApp oba mpereze message
tulabe naye nga ngenda buwanika mulabe full figure betwalinga mu buliri naliŋŋaanye bino byonna ne wannakiwano nagamba sirina butami naye ngenda biraga ennaku z'omwezi nga musanvu mubeereko live ku tiktok ne ku youtube baganda bange neetaaga obuyambi bwange ayinamu 5 oba 1,000 kuba byonna byendimu byetaagamu akasente ate nga sikola olweyo embeera gye muwulidde bw'agamba nti olina omulimu ndi mwetefutefu kukola naye bw'agamba nti osobola osapodinga simpoke muweereza 5 mugulirayo data oba 2,000 nembeera nga nsobola otambuza obulamu baganda bange alina omulimu okulira naye byebyo ennaku waliwo omukyala awakana nti no full figure tabikolangako omulima mafiina ne Justin senga Justin mbadde nsaba gwamu okubabeera bagamba mbulage obutambi ng'ennaku z'omwezi 7 n'eddabiraga byonna bye twakolanga bulungi mu buliri temumanyi full figure mujja mulaba mujja laba waayekaayeka bwagunda mu mukwano gumugize baganda bange sijja kwogera bingi byebyo naye ng'obulamu sigenda kukkiriza kuwangaliramu obulamu bwakunsuula ddalu obulamu bwakucyopoka nga bwe muwulidde abyogedde ne muganda wange nkubiraako enamba bw'eryawo wansi nkubiraako mpereza message ombuulire embulage obutambi mbute oba nedda comment kyezinasinga obungi zenja okugenda nazo omunaagamba nti mbulage jabulaga basenga singa nantume gwomu kubenjagala bakomentinge oba nkubire simu enamba weeryawo ebyennaku bisekebwa bantu bange naye mulimu omuntu gwogwa naye mulaavu nakufuukira akabasa nakufuukira akayinja mu ngatto amazima gali nti simpoke ye akoze ekisoboka kyonna okulaba nga anunula omwana we naye munange era kuba gyamubanja bakalu bazibu bakalu tebeepankirwako kati buno budde aliira ku nsiko naye ng'omusango munange ayagala bwenkanya bwa mwana we okitegedde ekintu ekyo munange bwe tweyongerayo ew'omugole Irene Ntare munange mama tuuse era kati buno budde alya buyembe ebintu byo munange bikulidde ddala ndowooza bagenza okukola gino emikolo nga balaba ekintu agenda okuzaala omwana ali kiriya nnyo si byebino simanya mbu ate wakati bamumanya ate omusajja mukukuse mu kinno era essaawa zonna tugenda kubuusa mwana ate ogutali musango munange no guno omwaka abantu bo ndowooza bagutandise na kuzaala era nga Irene Ntare yekka munange neekalirugambo ono namukasajjeni asabuka ebigambo omutemi w'omugambo munange naye kigambibwa mbu ali lubuto omanyi agaana afuna ennaku zino alina omugagga amuteekamu enfimbi emmotoka azikyusa bukyusa naye nga banange nyongera obbajjukiza ani omugagga jampase nsaaga baddiya temukitwala nti siriasi munange namukasa omugagga ono gwe yafunye yagambye sikuviiramu awatirisiko neetega olubuto era munange olubuto yamazina alufuna nga woolabaawo ate nolukuze olinga myezi nga 5-6 kubanga lutandise okuyitamu manyi mpulira bagamba mbu omuntu eyakasooka okuzaala olubuto tetugejja lugejja n'atera okuzaala kati olubuto namukasa luviiriddeyo ddala ekitegeeza lulinga myezi 5 oba 6 kale munange wetweyongerayo ne Uncle Bebe Cool ono nno munange alina omukyala gwe yayamba yamusanga ku kkubo ng'asobereddwa ewaka naye mu kibira entambula talina kyokka ate omwana we nga mulwadde nnyo ali ku ddakiika Uncle Bebe Cool kye yakola ng'akwata omwana avuga emmotoka we ye ne Zuwena nga bamutwala emulago omukazi avuddeyo okwebaza omwana we yakula Bebe Cool yamuwonya era buno obudde agenda mu siniya 2 akatambi nkalina maaso wano baddiya baswetati ngenda kubanga ate nga nkabaterako tusobole okweyongerayo n'agaleero wookola ebirungi bikulondoola ate era wookola ebibi manya bijja kulondoola oba si ekyo birondoola abaana bo so okolaba omukazi essajju lyokka lyawulira ng'alaba ku Bebe Cool gwe yawonya Bebe Cool takyajjukira mwana ono n'omwana agenze mu siniya 3 naye Bebe Cool yataasa omwana wange ono oba ajjukira oba banaye tajjukira kuba yali muto yali wa mwaka gumu kati agenze mu siniya 3 yensonga lwaki njagala Bebe Cool Bebe Cool wonna wooli muwala owuuna akuze wali ne mukyala wo mama Zuwena ne munsanga ku Ntebe Road omwana wange yali afa nga bulako katono n'omukwata ne tugenda naawe ensambya ne simanyi oba okyajjukira naye bw'olaba eno vidiyo ono muwala wo namukukwasa omwana ono okulaba nti ali waati igwe gwe wakomyawo obulamu bwe bambi Bebe Cool thank you so much bulijjo nninda bwe ndikola vidiyo eno mutegeere omusajja oyo lwaki alina omutima omulungi Katonda akyamuwa Bebe Cool Katonda akugaggawaze akwongera obulamu akuwa by'osinga okwagala ne famire yo
ne mukyalawo bannange sijja kwogera bingi naye wonna wooli mukama akumpeera ekyosinga. Anko Bebe Kulu kajambo yonna gy'oli omanyi ne Bayibuli egamba nti bana tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe okitegedde ekintu ekyo kasita okola ebirungi bikugoberera era kasita okola ebibi naye biba bigenda kugoberera. Anko Bebe Kulu ono ayambye abantu bangi nnyo nnyini ddala naye munange ye lwakuba si muntu wa kamera no buli kimu kyonna kyakoze agenda kuva akikolere mu kamera era nze ne ku Bridget namwewuunyiza okuvayo n'akolera mu kamera kuba nze simumanyi nga muntu wa kamera era abantu kyovula abamanyi ng'omuntu atayamba naye ng'ayambye abantu bayitirivu nnyo nga batandise okuvaayo musobola okwewuunya. Munange bwe tweyongerayo ew'omuhusbandi n'omuwayifu omwana muwala Lilian alabise bwatyo nno munange n'omuhusbandi wano mwatema omugambo mbwera tebagenda kumala yadde ennaku 2 awo bakoze eki tebagenda weza emyaka 2 kale we tuli bwe tweyongerayo munange ne bebi oyo omwana nno wakapere ennyongero bajjukiza era nga y'omu olunaku lwejjo abakime taata we ku kisaawe ne maama we wabula mu mboozi y'akapere ne mukyala we siyinza kugyerabira kubanga omukyala yagamba tisiko yali badde ansiibula ne muwa kapeeke kale oba kapeeke kaganye ne muwa kakiisi ne ngamba bano abantu balina laavu bannange tudde mu mazima naye nga munnange kabeebi kaffe keeko bambi kakulidde ddala bintu byewuunyisa. Kapera alina omukyala ate omukyala amulabirira bulungi yenna ate magana ati alinga mata okitegedde ekintu ekyo. So munnange abasajja muyige okulabirira bakyala bamumanyi abasinga bo bamanyi kuteeka buteesaawo bakyala ne babivaako. Munnange bwe tweyongerayo ne Patrick comedian Salvador munange avuddeyo ne yemulugunya ku malwaliro era agamba nti omwana we abadde afudde. Munange yagala n'afuna obulwadde omwana we n'amuddusa mu ddwaliro gye yamuddusa mu ddwaliro nga basawo tebamufaako nga bagamba omukwata ko twagala zero balance ate nga mbu yali yasangiddwa asasuddeko akasente. Yalaba omwana we atandise okukusa ogw'enkomerero kwe kumuddusa n'amutwala mu ddwaliro eddala. Olwamutwala mu ddwaliro eddala mukama yamuyamba omwana we ne bamukolako obulungi wabula dokita yamusookerako yamugamba nti omwana we abadde abuzaayo eddakiika 4 zokka akutuke ave mu bulamu bw'ensi eno. So munnange avuddeyo ne yeemulugunya eddwaliro talyogedde ndowooza atidde okulisabula abantu naye agambye mu kikomi ndowooza era mwetegedde babadde ayogerako. Kale bwe tweyongerayo n'alya n'ensikiini ono n'omunnange olunaku olwaleero avuddeyo n'akawaŋŋamula agambye okutandika n'olunaku olwaleero tayagala bantu ba kibiina kya NRM kusaalimbira wuwe nga mwe muli ne maama we Jennifer Fulufiga mukati mbufunza omwana andowooza ayabulidde maama. Munnange agambye nti abantu bamukuba amagye amavundu bamanyi awagira kibiina kya NRM naye naye newe yafuna obuzibu tewali muntu yenna yavaayo okumuyamba. Bino ndowooza Palaso byamulumba era agambye bafaani be bo aba NRM basigale nga bagenda ewuwe naye naye okutandikira simanya bano ndi gundi simanya president advisor simanyi ndi kiki totawana kusaalimbira wuwe n'entegeera ye eyetengeredde era yatengeredde ku ntegerayo kuwandika byawandisa so mu byonna fenga bagira President Museveni wa NRM bobo tugobye thank you so much so what which is okay first of all to receive maybe kati mbo bayinza okwawula ne alien bwe kiba kisoboka tewali kintu obajja okane benazalibwa nabo kati atogenda byobukulu ng'enviiri kibalekawo abadde batinkiza naye bebamanyi kyayogera olowooza nawagira muntu kyayogera olowooza akika bwatyo munnange Jennifer Fulufiga nakangubiye mweteefuteefu okuleka omwana we agamba ate obango byetunjagala ate nze lwaki bagenda kwesiba kunenga ate mu ngeri emu oba oliawo Alien Skin mutuufu abantu bagamba awagira nupu nenga awagira NRM nenga munnange tajuwagira just bantu be bagendayo nga ate tebamuwaya abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa n'ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
bwe tweyongerayo ewannakankaka ono nno nga ex wa Dr. Sefko banange ono omwana nze mugyeko ekyokuyiga tobeereyo ng'olina omulenzi oba n'omuwala ng'akujoronga ng'akulaba ng'ekitalina makulu tomwesibaako muviire munange awo omuvubuka oyo yajolonga kaana kawala kano n'atuuka n'okuta ebitundu byako eby'ekyama era ne bakatuuma erinnya ow'ekyovu munange kye kaakola kadduka butereevu wa Pastor Bugembe munange Pastor Bugembe ng'akanya essaala mu linnya lya Yezu biki munange gye kaafunira ndowooza omusajja n'omusajja badde yakalabiridde kafunye akabina bwe tweyongerayo munange abo abaami boolaba baba batikkidde naye nze sinaba kwogerako nabo naye mu ndowooza yange wendabye ka vidiyo kano baami ndowooza bazadde baabwe baafa nga bali kumpi okubatikkira mbufunze bagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno kugamba nga gw'omulimu ogw'okubaweera nga bagukoze ndowooza baabasuubiza ne babagamba nti wetuba nga tumaze emirimu nga batutikkidde okusoma tujja kujja munange tusanyuke wamu abavubuka bagenze ku malaalo g'abazadde baabwe nga balaga basanyufu nnyo kwegamba nze nofunyemu ekyokuyiga so toddeyo ne weekubagiza muzadde wo musabire eyo gyali awummule emirembe teyeetaaga maziga gw'obula abeera yeetaaga musabire busabizi mukama amusonyiwe era amuwumuze emirembe amuwe ekitangaala kale munange bwe tweyongerayo ne muganda wa Chosen Becky olunaku lw'ejjo ng'agenda ku interview ye yabadde ya Frank Antambi ne Shalom munaye nga bamusoya ebibuuzo ng'avaayo nga yasanguza ebyama ng'agamba oyo dictator miri munange mukambwe era ayina empisa mbi ng'abonyabonya sisita waffe naffe gye twakola ne tumukongoza zange ensenene kofe nti otyo munange lutuwe omwana muwala yasanguziza ebyama n'agamba nti naye ennyumba gye mugamba yali ya Chosen Becky so si ya dictator miri naye n'agamba naye munange nze nali nnamu akensuso n'emulamu wange dictator miri era nga nkyasoma naye ku ssomero yajjanga n'akola ki nankyalira netugamba tabanga entabu yava kuba n'abantu nga amiri munange eyagala ali wa mirundi ebiri abooluganda babiri sigenda kubiyingiramu nnyo kati munange abantu abamu oluvannyuma lw'okulaba akatambi ako kyabayisiza bubi banyiize ne bagamba ddala mwana muwala ekyakutadde mu kamera gwe yasanguza ebyama bya munno Chosen Becky nnyini musajja yaasirisa okuvaayo kujja obyogerako kyokka wabula gwe muganda wa Chosen Becky ne dictator miri mwabali mu kugenda ku mawulire ku interview ku biki munange obutambi mbulina mu maaso nga ye mwana muwala yagambye yes wadde yali mukamu naye nze yali mukwano gwange nga naye okusomera nkyalira nga ndetera n'ebyokulya ne ngamba wano wayinza okuba nga waliwo ekyannamutikkwa muganda wa Chosen Becky Lucy kuganya nkukolera video gwe sikuzzaako mukono naye nga bannange mutuyambe mukwate simu za Swabi muzimuwe Swabi yakakola business mulumirirwa omwana oyo sente ze z'obwakadama zaabonyeebonye mumuwa amasimu gadde mu business ye gwe muganda wa Chosen Becky eno yebeera last warning wo ogenda ku bukyano n'oyogera ku bba wa muganda wo nga bw'ataayina nnyumba mwe nga bwe mwabeera mu nnyumba eya muganda mmwe temwabeera mu nju ya musajja gwe muwala gwo wajja ne ku kyeyo n'okola obwakadaama n'okola contract namba n'ogimalako n'otabaamu magezi gategera nti siina genda kubeera wa muganda wange nina kutandika bulamu egyo emyaka gyo gy'olina olina kunoonya musajja n'akuwasa oba ne weepangisiza ne weeyombekera omusajja bw'aba yakubula mukwano weeyombekere tekerawo okudda ku bukyano n'oyogera ku bba wa muganda wo taata w'abaana be oba baayawukana oba bali bonna tekijjaawo nti yamuzaalamu abaana Amiri tavangayo n'abatyoboola lwaki muvangayo ne mutyoboola Amiri otudde wenna oyagaagadde kyogamba buli abeera n'omusajja nga talina nnyumba ayina kuleeta nnyina amuzaala naye n'abeera mu nnyumba y'emu kyogamba Chosen Becky yagenda okwagala Amiri nga takimanyi nti Amiri teyeesobola bw'aba yasobola okumwagala nga teyeesobola n'asalawo n'amugamba ajja tubeere mu nnyumba yange nze gye nnina nga bwe ndi sereebu kyogamba yayina mujolonga akuŋŋaanye ekika kyonna abaana abazzukulu banneiba bajjajja bonna bajje babeeraawo ali ku bukyano bwagundi bwa YouTube yenna ayagaagadde ali kuli ali kubba wa munna amutyobola Amiri bw'aba yakeera ku makya n'ayawukana ne Chosen Becky tekimuggyako nti alina abaana mu Chosen Becky musiriseeko mutuuzeeko obutafaali ku ttaka mwana gwe kyuza obutafaali ku ttaka egyo emyaka gyo gy'olina tosaana kuvayo n'owa submission yo ku bufumbo bwa muganda wo kubanga naawe oli mwana wa buwala genda onoonye omusajja ofumbirwe kyogamba gw'olina kubeera maka ga muganda wo ye Chosen Becky bw'aba yazimba ennyumba n'aleeta Amiri n'amuwasizaamu kitegeeza nti yali alina osomboola ekika kyonna n'akiteekaawo mbu maama teyabeera mu nnyumba tiyali mu nnyumba ya muko yali mu nnyumba ya Chosen Becky
Mama we yali mu nyumba ya Chuzeni Beki yata chimanyi Chuzeni Beki yebaka na Amiri. Babera mu nyumba yemu. Yali tachimanyi nti Chuzeni Beki mu nyumba mwali abeeramu n'omusajja we n'abaana. Oba yalinanga kujja kukyala leero enkeera n'asiibula. Muli ku musajja mumutyobuula. Amiri yali avuddeyo n'aboogerako obubi. Gwe muganda wa Chuzeni Beki tuuza obutafaali ku ttaka maidi ya fulendi totutama. Totutama mukwano. Totutama sweetheart. Mukwate bannange mukwate simu za Swabi muzimuwe. Swabi abadde kadaama yakadde Uganda omwana yakakola ka business ke. Mwenga we muyina business za mwenga muzirwaninga. Mukwate simu z'omwana muzimuwa running business ye.